Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati waliwo eyambuuzizza omwana omuwala nti singa mba njagala okukuuma omubiri gwange nga tegugejja nina kukola ki? Nina kukola ntya okusobola okukuuma figa yange nga teyonooneka? Ekisookera ddala bw'oba oyagala kukuuma figa yo kwegamba figa yo ebeere nga figa erabika bulungi nga tegejja ebyo ebitategeerekeka ng'omwana omuwala yabuuzizza, nkusaba otunuulire nnyo ebintu bino. Ekisookera ddala ky'olina okutunuulira ennyo gye bayita exercise. Exercise nkulu nnyo. Exercise eyo n'oba todduse mu kkubo nti ngende mu kkubo nziruke neetooloole, nedda. Just mu nnyumba mwennyini osobola okubeera ng'oddukiramu mpolampola oba odduka nga tova mu kifo kwegamba okubeera ng'okola ekyo ekigenda okukuleetera okufulumya katuuyo oba okutuuyana, kigenda kukuyamba nnyo, ejja kuba exercise nnungi. Ekintu ekirala olina okwebalirira ng'olya. Tolina kulya buli kafunkunaali n'omulya, kwegamba olina okubeera nga weebalirira. N'olwekyo fuba okulaba ng'endyayo ogitunuulira nnyo. Kibi nnyo okubeera ng'olya nnyo n'okkuta n'obulya wenna nga tokyasobola na kusituka wansi. Ekyo nno kya bulabe. Emmere eyo eba esusse obungi. Lyako emmere entonotono. Omanyi waliwo ekiseera we kituuka nga tolya kukkuta wabula ng'olya kubeerawo. Ekyo nno kiba kikulu nnyo. Tolya nnyo mmere empitirivu. Ekintu ekirala ku byokulya ebyo olina okwesonyiwa amasavu, olina okwesonyiwa butto, olina okwesonyiwa ebintuntu ebyo ebiyiika amasavu, butto, okugeza ennyama. Oba ogenda kulya ku nnyama, tolya nnyama y'amasavu ng'ennyama nga njereere, osobola ogifumba nga ya boyiro, kijja kukukolera bulungi nnyo. Kwegga tunuulira nnyo ebintu ebyo ng'osobola obifumba nga bya boyiro, obeere ng'osobola obbiryako. Olw'olidde ku kyennyanja kifumbe nga kya boyiro. Oba oyagala kisiika, kozesa ka butto nga katini. Ate era oba osena supu, amasavu togatwala, just twala supu mwereere n'ekyennyanja. Kati n'olwekyo tunuulira nnyo engeri gy'olyamu naye ejja kukuyamba. Kijja kukuyamba okubeera ng'osobola okukuuma figa yo. Ebyo ebintuntu mata, blueband osobola okubyesonyiwako n'obeera kale ng'obibaza. Obirya olwaleero enkya tobirya bw'otyo, kuba kya bulabe nnyo okubeera ng'osiisa amagi ogasiise, osiize omugaati blueband, ogenda kunywerako mata, byonna n'obirya omulundi gumu. Kimanye nti mu mubiri gwo otaddemu amasavu amayitirivu, oba otaddemu butto ng'osiikisiza amagi omuyitirivu, ojja kusitula omubiri, olubuto lujja kuyiikayiika. N'olwekyo gezaako okulaba ng'ebintu ebyo tobikozesa nnyo, bikozeseeko kitonotono. Lw'olidde ki tetonywa mata, lw'onywedde amata tolya mugaati musiige blueband, kigenda kuba kirungi nnyo. Kati ekintu ekirala ku bino ebyokunywa by'olina okukozesa ennyo, lw'oyagadde okunywa ku kasooda osobola okutunuulira sooda gwe bayita Krest. Krest oyo mulungi nnyo, ne kasitone nawo kaba kajja kukukolera. Kwegamba lw'oyagadde okunywa kasooda tunuulira nnyo sooda oyo Krest, Stone. Ekirala osobola okukozesa ku bibala birungi nnyo, ebibala ebyo okugeza nga apple eyo nnungi nnyo, emicungwa, enniimu, ebyo watermelon osobola okubeera ng'obyemanyiiza nnyo, birungi nnyo, biba bijja kukuyamba okubeera ng'okuuma figa yo nga nnungi. Ekintu ekirala olina okweggyako stress, ezo nazo si nnungi. Olina okweggyako ebirowoozo. Kibi nnyo okubeera ng'olowooza. Mukimanyi nti okulowooza kusobola n'okukuleetera okufuna embalabe. Ekintu ekirala olina okwemanyiiza okunywa amazzi. Amazzi nago makulu nnyo. Amazzi ago gayamba nnyo kuba wano jjukira oyagala kukola figa yo, oyagala kutereeza lususu. Olususu olwo obutuli bw'omubiri buno buli buzibikira, kimanyi ojja kufuna embalabe mu feesi, ojja kufuna obuzimbazimba ku mubiri gwo. Kati n'olwekyo weemanyiiza okunywa amazzi ago, gakuyamba okwoza munda mu mubiri gwo wamu n'okuzibukula obutuli ku mubiri gwo. Kijja kuba kikuyamba. Amazzi ago malungi nnyo, nago geemanyiize, gajja kuba malungi nnyo. N'ebintu eby'enjawulo ebirala bingi, greens ezo beera ng'ozirya. Bwe kityo bwe kiri, gezaako okulaba ng'otunuulira ebintu ebyo, naye mu byonna tunuulira nnyo exercise eyo ejja kukuyamba. Duyiro oyo mulungi nnyo. Duyiro ekuuma omubiri okubeera nga mulamu, nga gweyagala, tegugejja, tegupaaluuka. Kugamba n'obeera nga figa yo ogikuumira ewantu wamu, kijja kuba kirungi nnyo.
bwe kityo bwe kiri njagadde ogoberera ebyo bijja kuba bikuyamba bitunuulire bijja kuba bikulu nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.